Matenda majjufu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi obuli mu kiro kino, atukingiriza obubi obukirimu. Ennaku zino wakati wa magaribi ne ishai waliwo dakika nfunda, kubanga kumpi tugenda okumala magaribi nga tuli mu ssaawa emu n'ekitundu. Kati omusomo guno tegulina budde buwanvu, guli mu dakika nga 3-4 ne tugenda mu salatu al-isha. Tujja funayo shay'an qalilan, na'khudh shay'an qalilan min ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Tugenda gendako mu babul musaqat wal muzara, egimu ku miryango gitatera kusoma. Al musaqat edini yaffe yasooka bannange. Al musaqat nabbi yali ayogera sallallahu alayhi wa sallama kubafukiri abalima nga bafukirira, kubanga naye wali obulyaza amaanya. Al musaqat wal muzara, musaqat abafukirira ebimera ebibira ku miti waggulu ng'emiyembe, fene, kasooli. Ate muzara ebyomutaka nga lumonde, muwogo, ye nabbi abyawula sallallahu alayhi wa sallam. Ekyewuunyisa mu ddungu omwo mwe baali nga tebalima abimanyi era abyawula. Lwaki? Yayogera ku nsonga zino zaalingamu obulyaza amaanyi obutagambiika. Yasanga abalimisa babosi bannannyini mataka nga balyaza amaanya nnyo. Era mu programu ya al-musaqat wal muzara, musaqat tukitegedde okufukirira ebimera eby'oku miti waggulu, muzara okufukirira ebimera eby'omu ttaka. Mulimu ne programu y'okupangisa ettaka, programu ey'okupangisa ettaka erimu emiteeko 3, ebiri giri halal, ogumu guli haram. Ebiri egiri halal gye giruwa? Ngenda kupangisa eka y'ettaka $50,000 olime mwaka mulamba, oba bikusaze oba ofunye zibinkwatako, ziteeka ne mitwalo gyange 5, eka y'ettaka yiyo genda olimire ku byoyagala. Ekyo kiri halal mu sharia, kubanga ayinza okuba akuwadde $50,000 naye nafuna sente empya n'enkadde mu sizoni emu, oba ne bimusala n'ataano ge ne gatavaayo. Ne wabeerawo empangisa ey'ekinaku nti byogenda okulima tugenda bigabana percentage. Sina sente za kuwa, njala kulimirira kuwa, nda kulima kasooli ninja kuwaako, ne mukaanya nti ojja kumpa 20% ku kasooli gogenda okulima, oba 30 oba 40, ne mukaanya ku percentage. Amakulu mba mugenda kugabana byonna, waba afunye mugabana kufuna, waba afiiriddwa mugabana kufiirwa. Eyo nayo empangisa ekkirizibwa. Eyokusatu, nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yasangawo mu jahiliya period era n'agiwera, yeriwa balandlord bo basinganga kugamba nti bagabananga ebitundu, okuva wano mpaka wali gwe ogenda okulima ebibyo, okuva wano mpaka eri olime ebyange, anti tolina ssente ogenda kulima, nga bagabana. Kati balandlord batwalanga ku sayidi y'omu kikko, kubanga mu kikko wabeerayo obugga n'entobazi. Kati ebimera byayo emikisa gy'okuba nti bidda giba waggulu, eno ku lusozi waggulu wakalu. Abaali bakuliddeko mu byalo mba mutambula mulinnya akasozi ne mukka ne muyita mu kagga, mulinnya akasozi ne muddamu ne mukka ne muyita mu kagga, oluusi ne ku nkoma. Kati ebimera ebiriraana eno ku kagga bifuna otuzzi wali. Eyo empangisa y'ettaka ekika ekyo n'agiwera sallallahu alayhi wa sallama, kubanga erimu obulyaza amaanyi. Watute ku sayidi wali amazzi, emikisa gy'okuba nti gwe ogenda kufuna emaali nnyingi, ebimera bye biyitemu, ebyange bife, giri waggulu. Gye yasanga baliko ba ahlul madina, ab'e Madina, ab'e Khaybar, naddala e Khaybar, kubanga Khaybar mantiqa ziraiya. Khaybar mantiqa ziraiya, kifo kya bulimi. Natuukawo kirimu entobazi, balimirayo nnyo.
bwe twogera mu nsi z'amalungu okusinkana ekifo ekirimu entobazi si byangu, kiba naadira jiddan, lwalumu nnyo okusanga ekifo nga kirimu entobazi. Naye ekifo kino ekye Khaybar, balandlord bwe baakolanga abalimi kakananga musajja wattu season egenda okuggwako ng'afunye 10%, ate omugagga alina 90%, kubanga yatute sayidi ewali amazzi, ebimera bye ne bijinjimuka, nze ne wange tulinda nkuba, ebyo ne bikala, nabbi n'akiwera sallallahu alaihi wasallama. Bwe kiba nga gwogenda opangisa ettaka talina basente za kuwa, mugenda kugabana bya bulimi, ya imma okuteesa percentage nti ntwala 20 ku byogenda okulima oba 30. Bweba bifu season bwe efa tufiirwa ffenna, nti munange byafudde kati season bwe peakinga ne tufuna sente nyingi, tufuna ffenna. Kati mu baabu almusaqat walmuzara, egimu no ku miryango emizibu mulimu hadisi enzibuzibu. Omanyi yateekamu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Bwe tunaba tumaliriza tujja kukola lwaki yagiteeka mu kitabo kino. Ana Aisha radhiyallahu anha anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ishtara min yahudiyyi ta'aman wa rahanahu dir'an min hadidi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi yava ku mama Aisha radhiyallahu anha, muwala wa Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Azalibwa Makka, yali mukyala mu Quraish al-Qurashiyya, agatta kabira emu ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baawe yamufumbira emyaka emitono nnyo egitawera 9 n'amufaako sallallahu alayhi wa sallam. Omukyalo ono mukugu nnyo muyirimu, omu ku bamanyi ba umma ye mukyalo ono Aisha radhiyallahu anha. Atunyumiza kyombaka sallallahu alayhi wa sallama ishtara min yahudiyyi ta'aman, yagenda okugula emmere ew'omuyudaaya, tewali sente, n'amugamba mpola. Omuyudaaya n'amugamba osingira ki? Warahanahu dir'an min hadidi, n'amusingira engabo ye shield, n'agimulekera ti bwe naleeta sente nga onziriza engabo. Yali yakolebwa mu byuma, engabo byakozesebwanga edda okulwana, okiyambako amafumu obutakutuukako obusaale, bayita shield mu Luzungu. Nabbi alina engabo ye baamukolera, wadde teyitabanga nnyo mu battle muli, naye yabeeranga armed, nga bana ekisooke n'engabo ye sallallahu alaihi wasallam. In case nga bumanyi embeera z'entalo, mulaba ayinza omulumba, kati baali bamukolera engabo ye gy'abeera nayo, gye yasingayo omusajja omuyudaaya n'amuwola emmere. Al-Yahud, abayudaaya be bagamba nti basoma ddiini ya Nabbi Musa alayhi salam, be bayita abayudaaya al-Yahud. Ate abanaswara be bagamba nti basoma ddiini ya Nabbi Isa alayhi salam, be bayita abanaswara. Kakati ebyokuyiga mu hadithi nfofoolo, ekisookera ddala twogera ku first family, naye bali mu kwewola mmere. Twogera ku first family, bali mu kwewola mmere, embeera mbi. Eyo State House gye twogerako, tuddawo ne tukaaba mbu sente zibuze, tuddawo ne tukaaba esente zibuze, tezirabikako, tetuna kyakulya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, mama Aisha atugambye nti ishtara min yahudi ta'aman, yagenda okugula emmere w'omuyudaaya nga tewali sente. Warahanahu dir'an, n'asingayo engabo bamuwola emmere. Kati ffe tukaaba ki? Bwabanga afdalul khalq, ekitonde kya Allah ekisingayo ebbeeyi, kirabise mu mbeera efaanagana okwewola akawunga, atwalire abeeka balye. Allah tabaraka wa taala Nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyamuggulirawo duniya, naye yamuggulirawo akhira. Yamuggulirawo akhira. Oba obuusabuusaamu tuba tetukutegeera. Ebikwatagana ne ibaada, kusaala kiro, kusoma Qur'ani, kusiiba, ebyo yali abisobola. Teyamuggulirawo duniya mu byenfuna,
akubeera w'ebbeeyi buli kimu akyesobola kyetuusaako nga bw'ayagala naye yamuggulirawo akhira. Ekitonde kye kisinga ebbeeyi yakigulirawo duniya. Bwe kiba nga first family bali mu kwewola akati nze mba ndaaja naki. Bwe kiba nga ekitonde kya Allah ng'edduwa zaakyo zaanukulwa ali mu kwewola kawunga nze nzaani, kitegeeza ki? Tukabe mpola tugende mpola. Allah afa atwagala. Oyo tamwagala oyo. Teka kutandanga ndowooza oba Allah namukola ki oba kakati kiki yalabbi nzi ssente bannange bafuna. Oyo ali mu kwewola. Ekimu ku byewuunyisa ssente yazinoonya azisasule ne zibula n'atuuka n'okufa nga takimeeyo dirham, takimeeyo ngabo ye. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu bwe bamugamba amawulire ago n'agenda n'asasula ssente ezo ate nno ngabo za nnyingi busente n'ajjayo engabo. Ssente yazinoonya ne zibula n'atuuka okukola ki? Okufa. Kiro ya kawunga ssente ezisasula kaduuka zibuze paka Semaka wafudde. Tuli ku State House, tuli ku first family ya umma ba ahlul bait. Tetwogera mu Luwarabu abamugamba tulowooza tusaaga. Ahlul bait kitegeeza first family. Paka kufa Abubakar Siddiq radhiyallahu n'agamba nti tetuyinza kuleka dere ya mukulu omusajja ono agitwalibwa ate ku kiro ya kawunga kubanga yabbeeyi ekisooka yasene nnyingi. Ekyokubiri kinalabika kitye mu byafaayo nti byatulemerayo n'asasulayo ssente n'akumyawo engabo yaffe. Kyetusoose okuyiga mu hadithi kyekyo bwe kiba nga first family beewola nga akawunga ku dduuka olwo nzinzaani. Ekyokubiri kyetuyiga mu hadithi kikkirizibwa okulagana atali musiraamu. Lwaki oza yagenda wa musajja mu Yudaaya? Mu Madina temwalimu bamasohaba abayinawo nga balina ku buduuka. Era atuyigiriza nti kisoboka okukolagana n'omuntu nga si wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu kye tuyiga mu hadithi eno arrahnu, omusingo. Omusingo gukkirizibwa okusinga ekintu nga weewola ssente. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Allah yagula ku musingo mu Suratul Baqara ng'eggwako. Wa in kuntum ala safarin, bwe mbanga nga muli mu safari, wa lam tajidu katiban, yali yagula kukuwandiika ebbanja. Arrahnu, omusingo kye ki? Tawfiq ad-dayn, okunyweza ebbanja nti nja kuzza. Tawfiq ad-dayn, sebo njagala kumpola miliyoni 3 naye kiraga nti nja kuzza. Ekyapa kyange kikyo kya miliyoni 3 bw'ati. Era olubeerera omusingo gulina kuba munene ku kyotwala. Amateeka gafuga omusingo mu Busiraamu. Kyondekera wano nkwe miliyoni zange 3 nzikuwole kirina kuba nga kinene nga kiri miliyoni 5, 7 kudda waggulu. So singa ate kyondekera kya ssente ntono. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasingayo dirham. Dirham bwe twogera mu Luzungu eba bulletproof, naye ngoza kiro ya kawunga ayigula ezo. Essente ezigula olugoye olwo bwe lutyo zigula kiro ya kawunga wa kiro 3. Kyogenda okusingayo kiteekeddwa okuba nga kinene ku kyotwala. Engabo gye yasingayo yali ya bbeeyi nnyo nga kawunga oba osaaga busaazi. Tawfiq ad-dayn, okukakasa nti ebbanja lijja kudda. Bwe tuba ebikakasa nti ebbanja lijja kudda mu shariya biri bibiri, kitabatu dayn, okuliwandiika endagaano, oba rahn, okusingayo omusingo. Ebyo byombiriri Allah tabaraka wa taala bitukubiriza, ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. Abange mu abakkiriza bwe mbanga muwolaŋŋanye mu kaseera akagere muwandiike. Era abantu bangi balaajana bakaba amaziga namuwola tazza. Kiki ekiraga nti wampola nga tewali? Ate ku mulembe guno okuwandiika ebbanja kikulu kubanga mwajjamu obuyaaye bungi n'obufere.
olaba twayita ne documents mu nika, marriage certificate, divorce certificate, tebyaliwo. Kiki ekibireesa? Buyaaye. Anti ate omukyala bw'atalaba afunye enkya omwami ow'ebbeeyi ng'ate avaayo nti nze simutanga, abye mukazi wange, era tubirabyeko. Naye nga byamutadda kati olaba olw'okuba nti tetukyali ku ddiini, mulimu obufere bungi, ne twetaaga documents. Kati ate owoolwa otya nga towandiise? Mukola mutya omusingo? Akusingira atya ekintu nga temuwandiike wansi n'ababaddewo abajulizi? Enkya muntu agende okukola obuyaaye nti ati twawandiika wano n'abajulizi baabano naawe kennyini basayiningi. Kati olwaleero okudocumentinga ebbanja kikulu, kubanga ye Allah yatugamba dda mu Qur'an kiri wajibu okuwandika ebbanja. Kati ate ku mulembe guno okusussa obufere kisukka okubeera wajibu, oteekeddwa okuba nga owandiika wansi. Kakati omusingo mu hadithi mu aya Qur'an eraga nti omusingo gubeera mu safaari. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda. Bwe muba mu safaari n'owola omuntu, ye Allah alaga singa temufuna agenda kuwandiika ndagaano, ateekewo omusingo ogulaga nti ajja kuza ssente. Omusingo farihanun maqbuda, kwata omusingo guteekewa. Ate hadithi ya Aisha radhiyallahu anha eno, anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ashtara min yahudiyyi ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Yeraga nti niba tewali safaari, kuba nabbi teyali mu safaari, yali Madiina, n'asinga engabo ye omusajja omuju, n'amuwola ekyokulya n'atwalira abantu be. Kati omusingo gukkirizibwa mu Busiraamu, wabula emisingo gisingana. Waliwo omusingo gwe bagenda okusingira nga tulina gukozesa kubanga oba oyonoona, ne wabawo omusingo gwe bagenda okusingira nga tulina ogulabirira. Kati ng'emmotoka togiteeka buteesa awo egenda kwonooneka, olina okustartinga mu engine osesetulemu bwoti, kubanga ebimu emmoloka gyekoma okupaakinga ate eba ekaddiira ku supiidi okusinga etambulamu. Ate tulina vuga nnyo era ate obeera eyonoona. Waliwo omusingo nga bamusingidde ente erina ennyana eyonsa, kiba kigezi n'ogikama, kubanga ebisolo ebyo ebikamibwa amata ate bw'otakikama kifuna ate obuzibu. Ne wabawo emisingo nga ttaka gitula butuuzi awo tewali buzibu, teryonooneka. Kati emisingo gyawukana. Waliwo emisingo ng'olina okirabirira. Bakusingidde entebe, oli akusingidde entebe ze tozituulamu, oyonoona, ozikaddiya, teeka buteesi wali wabbali, era bw'otuulamu bamulyaza amaanyi. Kati kisinziira ekika ky'omusingo gwe baleese. Waliwo ebyokulabirira, waliwo ebyokuleka obulesaawo, ne wabawo by'otalina kukozesaako wadde, nga bw'obikozesa oba oyonoona. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نبي صلى الله عليه وسلم يقول emere ew'omusajja omuju nga talina ssente, n'amusingira engabo yali akozesa mu ntalo, yali yakolebwa mu kyuma sallallahu alayhi wasallama. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ojja kukisanga mu bitabo byombiriri ekya Imamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari okuva mu ggwanga erya Uzbekistan, sajja mu Russia, yatuwandikira ekitabo ekyo, n'ekya Imamu Muslim bin Hajjaji bin Muslim an-Naisaburi okuva e Naisaburi, katundu kali mu ggwanga erya Iran, emmunyeenye eno gyesibuka. Bwe twali twogera nga tutandika twagera tuli mu babul musaqat wal muzara, omulyango gwogera ku kunywesa, kufukirira ebibala ebyokumiiti waggulu n'ebirimwa mu ttaka. Tutandise neno hadith. Eno hadith ekima kimuli olw'ensonga nti mu kulima era mwabangamu emisingo, mwabangamu okusingayo, kubanga oluusi yayagalanga okupakasa, yayagalanga okulimirako mu nnimiro nga talina ssente zikusasula, n'akusingira kyakusingidde. Oba faamu ye ey'eŋŋamiya, bw'omuwa ennimiro alime, amanyi eby'obulimi era amanyi bifuna ssente.
mwabangamu okusinga, akusingira ekintu muwe ettaka alimireko, then bw'anaamala ng'atunze ajja asasula essente, kubanga ajjukira nti ate omala ofuna emaali otunda nosasula abakubanja n'ojjayo kye wasinzeeyo. Kyava agiteeka mu baabul musaaqaat wal muzaara. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Eyo hadith yasobodde okwejjukanya akawungeezi ka leero. Obudakika obusigadde tujja bukozesa mu al as'ila wal ajwiba. Naye ebyo byonna bye twogedde biraga obwetaavu tukyalina obw'amaanyi mu kunoonya ilmu. Ekyo kimu. Ekyokubiri biraga nti Oweekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli kantu akaalina amakulu gye tuli yakakoonako, akataalina makulu teyakakoonako. Tufuna ebibuuzo, akati akalirako omwana akalira kaba kubanga kalina amakulu, sallallahu alaihi wasallama yandibadde akoogerako. Naye olwokuba tekalina makulu, naffe situkawa makulu. Noonya dustbin weeri, ekyo n'okyogera mu Buganda oba owedde ayala kutukola ki? Kaba kubanga akalira kalina amakulu yandibadde akola ki? Kati huyo atulaze n'ennima, atunnyonnyera ebalima ng'onoopangisa ettaka, n'akukkiriza opangisa essente bagende balime, oba mugenda kugabana be balimye, so si nti gwe lima eyeeri eyiyo eyeeno yeyange, kubanga neyinza okufa eri neyitamu, musajja tunaalimira bwereere. Waba atuse ne mu nnimiro, sallallahu alaihi wasallam. Kati byataawa makulu, ebitaalina makulu eri umma tiyabisiinyaako, sallallahu alaihi wasallam. Naye ffe ate tubiwa obudde, ne muvaamu n'olugero nti amulabirira nga kalira ka muto, kubanga mu puroguramu zaffe eza wano mu Buganda akuba kalabirira olulabirira katerekebwa kakuumibwa n'ebifaanagana ng'ebyo. Omukulu agambye ebibuuzo bya mikono sitera nnyo byagala, kubanga abamu batya balina ensonyi, tulowooza nti okwogera wano mu bantu kyakusaaga, bakuteekewo wano olabe. Entyo ziyinza okuyitamu wenna, ate nze nsobera wano wasooka okutuyana oba kiki? Entyo ziyinza okuyitamu, ayinza okuba alina ekibuuzo kyagala okubuuza nga kya buvunaanyizibwa, naye nga atya abantu. Ate abalala bakalu nnyo ekisusse, ala kunsinga bukalu, nasooka kunyumiza ebiri ku kyalo, nga bwe yasanze traffic jam ku makyana, okakkana nga akugyeko omuzindalo. Kati obigatta byonna ffenna tuganyirwe, tutera okuwandiika insha Allah. Alaikum salaam. Naam, kakati Mukama waffe abuuza nti tulabye nga Nabbi yatuuka n'okufa sallallahu alaihi wasallama ng'alina ebbanja ob'omusajja atali musiraamu. Tewaliwo Baitul Maali al-Muslimiin mwayinza kukwata ne basasula ebbanja ly'omukulu? Yaliwo Baitul Maali al-Muslimiin, yaliwo. Naye ekimu ku byolina okumanya Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yeewalanga, hatta ne basahaba bonna ridwanullahi ajma'in, ebintu by'abasiraamu, ebintu by'abasiraamu ofunanko n'ebyomusiraamu, kasita bijjanga bya group nti bya busiraamu by'abasiraamu obibanga wala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bamuleeteranga ennazi. Abo abantu abeeru balina inaaya khas, endabirira ey'enjawulo mu nviiri, n'abaami balabirira nnyo enviiri. Era ne bwetunye muvubuka abaswayiri basigamu muno ebintu, ffe abaddugavu tetulina kaliisha eyo nga nsigamu byaki. Kati babaleeteranga ennazi nga eva Iraq, ennazi bamufamatiya nga oyiro.
kati bazigabira abasiraamu Madiina. Empties Umar yamala mukujjamu n'agaba omu ku batabani be nga agitulula n'awezaamu n'asimu n'attulula input endala n'awezaamu kati lumu aba atudde ali emmere n'abaana be namulanga enviri zirabika bulungi namugamba mutabani jangu okuwunyamu nga muwunya ennazi namugamba obbe mali abasiraamu oyala kunjokesa muliro ku kiyama namugamba nti ansijibba zino empute zino z'obusudde kuba balina ozikuŋŋaanya ziddeyo Iraaka baleete endala mwenzitulula bamalira ku saluuni zonna tulikaako wadde nako toddangamu kukwata ku nnazi y'abasiraamu bw'oba owulira oyagala nnazi ffe tuli banaku naye nga yonna tiriyoni zonna simanyi liita zimeka zitukira mu maka ge omwana yamubuuza ogambye nti nnazi y'abasiraamu ffe tuli baki tuli ffenna beesambanga ebintu by'abasiraamu kubanga si byangu olaba ebyokukyajingira essimu mu muzikiti ebyo n'olinyisa bbiru z'abasiraamu tokyajingira mu muzikiti toyita simu y'omuzikiti kukyajingiramu waakiri okyajingira mu masannyalaze g'omusiraamu naye abasiraamu abangi kati baabyewalanga Baitul Maali yaliwo naye ng'ani agenda nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda atoole muli tagitoolamu ajja kufuna eziza asasule yalinga tayagala bikwatako ebyo by'abasiraamu kyokka nga waggulu awe oyo mukama waabwe yesa abasiraamu naye nga abatusooka abalamu ffe tabakusaaga Imaamu Nawawi batusimiza ku Imaamu Nawawi Yahya bun Sharaf an-Nawawi bamuzaala 623 hijiriya 623 e Damascus mu Syria mulamanzaani ngajja n'entende mu nsawo bino batambuza mu muzikiti bino batabikwatako ebyo abasiraamu gw'osoma ddiini ki ndi musiraamu n'ebyo abasiraamu abangi bwe tumala ntugamba nti tuli ku nkola ya salafu salihin baali ku birala nnyo naye ffe wayinza okkanira ennaanaasi ne bakkanira entende ne bakkanira amenvu abo abasajja oza lwaki bazitowa ne wayita senkyale nga bakyazitowa ne wajja senkyale endala ne wayita emyaka 10 ne wajja 10 ne wajja 10 nga buli myaka 10 egiddako bakyazitowa baalinga beegendereza myaka bali mu myaka 1000 naye umma ekyabavunamira beegendereza nnyo eddiini yaabwe nga bo tefa ku bwogezi Imaamu Nawawi nga baleeta olusaniya alondeko entende kati ndi bulungi ne baleeta olwa meloni ndi bulungi naye nga ezi n'akatendeke ako yaguze ku ssente ez'omuntu oyo ze ebyabasiraamu ebyo ebyasiraamu abangi abo okuggyako ng'oli ku zero totaale tolina kaakulya 10 tekirimu mu nsawo abo bata salafu salihin Baitul Maali Muslimina yaliwo ng'ate ngagga nzibu twakisomako mu suratu Maida innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu eyo aya kakuba Baitul Maali bali bajibbye abazigu basanga muli emaali ensolo zijjudde omwo ne bagoba nabbi malaika Jibril ne mugamba nti emaali yonna bajibbye abasiraamu n'ayingula ne babafuna ne bamuleetera Allah n'abasaako etteeka eryo naye ensolo nga nsufu obugagga buli eyo engamiya embuzi endiga biri eyo baleeta zaka bijjudde eyo Baitul Maali yaliwo nga ngagga nzibu tenze nakuddayo okulabikako ku mulembe gwaffe ng'efaamu eri awo ya umma wajjawo omwetaavu batundako engamiya 2 ne bamuwa agenda yeetereze ne wajjawo omwetaavu ne batundako embuzi 50 ne bamuwa agenda yeetereze naye nga bo baalinga beewala ebintu eby'abasiraamu wakiri yafuna omusiraamu n'agamba nti nditunkanayo ku kiyama mu bw'omu bwe naye bano abangi bano baba bazibu naam al-adhan lisa wala kam bagi al-adhan طيب نعم
Sepa babu gyolimu nti nalimako naye ebimera byetugirira waliwo bino byetuyunga ogeza omuti eno wansi nga gwa muyembe waggulu nga mucungwa kali prosesi y'okukula awo ng'oyunze biyunge kiramuba kiki okuyunga emiti ate obuuza kyakuyunga miti tewali buzibu kikkirizibwa okuyunga omucungwa ku nniimu oba ku kamalima awa oba mangada tewali buzibu yajuuzi kikkirizibwa. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Omuntu wanteresa ssente ez'emitwalo 5 nga za chenji si za wamu nefunamu obwetaavu bw'okuba nga neetaaga chenji w'emitwalo 5 zikirizibwa ya musanvu. Oli bw'aba kuteresezza ssente ze 5,000 nga bwa 15,000 n'ojja weetaaga chenji omala kumusaba bw'otamusaba aba tolina amaana. Omala mumusaba nti neetaaza obwetaavu wano bwa chenji bwa 2,000 ate obwa 5,500 njala kujjako. Bw'otamusaba oba tolina amaana. Bw'ojja kubuuza nti ate 5 gyenga bwe yagiyitiriza bwe giri si gyegyo yakuteresa chenji naye musabe tajja kugaana. N'oba takuteresezza bayinza okuba zikuwadde ozitwalire omwana oba ali ku ssomero gw'ogenda sayiri eyo omwana ffe ali eyo zimutubweri nga za chenji n'oyagala oyitooleko kubiri eno gye baazikugambye eno bw'oba ng'oli mu buzibu nga oteekeddwa ng'oli mu buzibu bw'amaanyi tolina bufulumiro ojja kugenda obagamba oluvannyuma nti naye bannange sente zino nazikolako ne bwe nti ziba kizonyiwo. Otuukayo eri mwetondere nti sente zino baazimpa nga wa chenji mu kkubaawo nga nzija ne neetaaga chenji naye ne nzikozesaako naye zikyali 5 nsaba onsonyiwe. Ngoza salafu salihin ebiyita byakuzaaga ogera bwogezi n'otambula n'oniigira n'ogenda serious. Bye bali abasajja beegambye nti nakati umma ekyabavunnamira beegenderezanga. Naam. Waalaikum salaam. Okusomesa nti omwana azaalibwa mu bwenzi aba mu buvunaanyizibwa bwa mukyala. Kati ate omwana azaalibwa out of rape oba okukakibwa. Naam, ani yabagamba nti nno omwana azaaliddwa mu bwenzi aba muvunaanyizibwa bwa mukyala? Era bwe bati batukubira amasimu n'alyoka akugamba kakati omukyala neesibako mbundabirire omwana twamuzaala mu bwenzi. Kyokka n'atatunuulira nti bwe obwenzi bulamula butya. N'aweereza ka vidiyo kaseeka posa n'akaweereza omukyala nti omwana w'obwenzi taba na kitaawe nvaako n'atamuweereza kagaana bwenzi ate. Yandisoose muweereza buli akagaana obwenzi. Vidiyo eyo girabye bamashekhe bagaana obwenzi yiyo giwulirize amuweereza akagaana nti omwana w'obwenzi taba na bakitaawe. Eri vidiyo endala wagiteekako. Ma lakum kaifa tahkumuun. Ensonga tuziramula tutya ezo? Ekisooka bwe kibanga omwana Adamu asobola okulonda omwana kasasiro n'amulabirira ng'owuwe bw'otya ate yaliko question mark. Kubanga osobola omulonda kasasiro nga tolina manyina gy'ava tomanyi na ggwanga lye oba mu lugwalo oba muteeso. Naye n'oba ng'okakatibwako mumuliisa kiba kikkakatako waajibu okumuliisa omujjanjaba omusomesa byonna bw'otya ate yaliko question mark. Kino tukiyige. Bw'obanga oseeredde n'ogwa mu nsobi emu ofubanga okulaba nga tokola ate endala yakubiri kubanga oluusi ensobi emu esobola tukozesa ensobi 5 emu bweti museeredde mukoze ezzambi ly'obwenzi eryo limu. Tukoze ensobi ey'okubituganya omusomesa eddiini anti mbutankwatako ezo ensobi 2. Atandise okunywa omwenge mutemu mwenzi ezo 3 kati ne mwe mufunako dduukira. Kubanga olwekyo bata soda katundu gyaliya saddaka ekulukuta nobeereyo n'edhambu gyali mazembe agakulukuta. Oyo omwana mumamuleta mu duniya
ali mu kunywa mwenge, ali mu kukola buseegu, mufunako. Kati nayo nsobi ndala. So ng'ensobi yattu twandibadde tulwana ne tukoma ku ki? Kwemu, tumusomesa eddiini, nayiga Allah we, n'amanya haramu, n'amanya halal. Tusudde busuuzi ekyo. Kaatamirukuke, akole obuseegu bwonna, gw'ojja tukufa ogende ove wano, naye ng'olese amazembe agakola ki? Agakulukuta. Bamasheikhe tusinga kwera ku sadakatun jaariya, saddaaka ekulukuta, naye waliwo ne dhambun jaari. Amazembe agakola ki? Nga wafadda nova mu duniya naye nga bakuweereza. Ate bino kyanti waliwo omwana wo gwe waleka eyo. Singa nzisa emiggo tiye. Kubanga n'owasala katono jaariya bamwanjulira. Ate zino nti guli omuziri gwe mwazimba ovudde bino. Tiye alhamdulillah. Ate no bamwanjulira. Ensobi bwebezze olwanagananga nayo n'ekoma kwemu. Nezitafuuka 2, 3, 4, 5. Kubanga naye ajja kukula ate naye azaale. Naye nga limu eyo embeera bya buseegu, nabo bazadde bagende eyo. Omwana sallallahu tukingiriza obwenzi alabirirwa. Igwe ateberezebwa okuba nti oleka gwe kitaawe. Bw'oba osobola okulabirira gw'olonze obulonzi, butya ate oyo aliko question mark. Mmwe buli kimu ate ajja kujja okuziika. Tuli basajja bakulu mutuuka mu kuziika ne bakulaga abaana b'omugenzi haji nga bonna bamakanzu hijabu nga kuliko omwana omuwala ogwo ayambadde obuntu bwe bwezayaze mu disiko. N'obuuza nti nno naye muganda wammwe nti lwakuba haji yali amweganya. Amakulu teyamusomesa ddiini nga bano. Kati azze kuziika kitaawe mu bukete. Oyinza okweza yazze ku beauty contest. Ayambadde muntu bukomendo omufugwa azize kuziika kitange. Bano bakugamba nti haji yali amweganye. Amakulu n'atamufaako kumusomesa ddiini kyolaba ayambala bw'atyo. Naye ng'ate bano abalala bonna balyoke. Bwe tuba nga tusomesa gwe tulonze kasasiro gwe tetumanyi na gy'ava, tetunako na kakwate, butya ate oyo. Wallahu a'lam. Naam. Tekiweddeeyo kimaleeyo tulabe. Omukyala obanga akwatibwa bukwatibwa nga tumanyi kitaawe tewali buzibu era naye tumukuza abasobodde mukuza. Kubanga kisoboka okuba nga tamanyikiddwa kitaawe. Talina buzibu. Lwakuba tebafaanagana n'oli owa reepu asobola okufuna omusango omukyala okusinziira reepu yabeererawo yali ayambadde atya yaliwa. Usanga ayambadde bubi, tambula kiro, ayambadde obuntuntu buzibuzibu. Era naye bafunako omusango kubanga yali sababu ye kennyini. Ne wabaawo okuba nti yali rape nga omukyala yali mu kifo kiri safe. Ne wabanga naye alinako contribution ku rape afuna omusango. Isooka atambudde yekka. Obudde bwa kiro. Ate ayambadde buntuntu buzibuzibu. Aba afunako naye ku musango. Wallahu a'lam. Naam. Sheikh Umar. Wa alaikum assalam. Naam. Bane munasonyiwe pesa ali kutusenga azijaawo kuwa boda. Naye sina mirembe kubanga tunaona kulabika bwe wati. Era mbalina kuyimiza ddala lusula pesa lino. Si kyampisa kujjanga mu bantu nga bano wagudde we wati. Ate bwe nsibe eno wantuga. Ekkanzu zimutuleetera ennaku zino zonna nzibuzibu. Naam, kakati katumale okufuna okwazina inshallah taala. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا okutesa ne bakimugula kuba n'akigaba hata ne mayiti ne bakizuula nti mayiti eri tusanzemu ekiyungo organ esobola okugasa ono naye tubona kusaba famire tibanaye mayiti yammwe erimu ekiyungo esobola okugasa abalamu oleyinza okubuuza ebyo gye biri naye lwakuba ebyo bibaawo ng'omuntu yakakala yakafa naddala bafa accident nga badde mulamu bulungi kubanga Allah yatonda omwana Adamu nga bw'aba afa tazikiza zonna swiki lumu swiki zigenda swikinga mpola emu ku emu dunia eno Ibn Qayyim al-Jawziyya nti amaaso gakerewe dakika 5 amaaso okuzikiza layiti yaago galime kuddayo kulaba kitwala dakika 5 ng'omuntu amaze okugiwamu omwoyo Ibn Qayyim al-Jawziyya gwe twogerako bali mu kyasa kya 6 mu myaka gya 6 Ibn Qayyim al-Jawziyya amaaso gakerewe dakika mmeka amakulu singa omuntu ono aba afudde ne bagangugi takasobola okugasa omulala tebizikira byonna lumu kompyuta ezimu zisigala zikyali on ezigenda ziswikinga mpola sisitimu eri wano jamaani ebakubanga mwana Adamu yagikola singa tutambula tuleekana nti fakitole naye Allah yazikola zonna ziriko silencer zonna operating system eri wano amafakitole g'olina g'otambula nago wano gaba kubanga mwana Adamu yagakola wandiwulidde ebimu ebisooba obuwunga bireekaana singa tutambula tuleekaana ate eyo y'okusigeni kati emukuba emujje nemuzze ate eyo yekuba emmere gyalidde nga naye eryawo ereekaana naye yayawukana Allah tabaraka wa taala zonna yazikola ansirifu kati zonna zina swiki zaazo Allah yamanyi yaziteekamu zijjako mpola ekimu ku bintu ebiwangaala ennyo kasikiini kano ng'omuntu amaze okufa kasikiini kano katola ebbanga ddene olabangako okusaaga ng'akagayaavu kasikiini kawangaalira ddala nakukola My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. النور في الدنيا يزيد.
باب الصلاة كل شيء 10. طيب جزاك الله. بسم الله الحمد لله وبه نستعين. Kakati muganda wange bansabye organ n'enjimu manenga njajja muguza tewali buzibu nirwa gwo mugabira ekisinga okumugabira kyekisinga okusinga omuguza naye bwe olabye nga bwe tutebenkerana kya mugabira n'osalawo muguze tewali buzibu kikkirizibwa era byombi bituufu. Omukyala yeewagula n'agenda kukola olwaliro bagenda mu Bawarabu. Mu byonna bye tukubiriza abantu baffe obutatwala abantu mu Bawarabu naddala abaana b'obuwala tajja kufa njala inshallah asigale wa okwata omwana w'omuwala mu myaka gyalimu egy'ebbeeyi 22 ate omumuliza agenda pakasi mu myaka gyabirimu ow'ebbeeyi tujja funa omwami anaamutwala olaba tusobodde omumukuza omumujja eri mpaka awo wanaafiira enjala nam asigale bw'oba owulira ngala nnyo omukyala agenda akole weereza abakadde myaka 45 naye omuwala omuto si kirungi kubanga obutonde bwatondebwa nga ku myaka egyo alina puroguramu emulinze mu butonde. Abange ani agamba omwana omuto nti kati tandika okutambula ani akimugamba gyali butonde buli munda muli body changes ezikireeta emyaka 22-25 body changes nazo weziri zimugamba puroguramu ndala etumuwoleza mu ndala. Teweerabira nti ensi ziri ez'Abawarabu desert ensi yonna bweba nga ya desert ekirungo kyesinga okuleeta mu muntu mukwano kasito tuka mu nsi y'eddungu kyesooka okukyajinga mu mubiri gwo z'ensonga z'omukwano. Ali myaka mizibu ayingidde akasika agenze mu desert kati n'abigatta byombiriri ebi olwo ne gujja bagira bye mbagamba mbimanyi nabeerako mu ddungu nga nsomerayo emyaka twava wano nga tulina bakyala nga ne puroguramu z'okukwasa tulina zirowoozaako weeks 2 nga twakatuuka e Madiina nga buli gwe tukaga nti njagala kudda Uganda kuwasa nga twava eno nga puroguramu tetugirina. Bamasheekhe baffe batusomesa basooka ne bakitugamba oluvannyuma nti eddungu hiiti eri ebeeramu ekyajinga nnyo emibiri guno gwonna organize zonna ne zizuukuka ne ziba active buli kimu kati okakananga puroguramu esoma bwetyo n'emyaka gyennyini bwe giri kati bw'ogatta byombiriri naye waba yeewagudde bwe bwaguzi obufumbo bukyaliwo kubanga kibanga era omukyala anobye aba yeewagudde obufumbo bukyaliwo kati tuteese tutuuke ku nzikiriziganya then bwe muba mubugaddewo nakyo kimanyikwe bwe buba bukyaliwo nakyo kimanyikwe. Omukyala anobye aba yeewagudde naye tikigalawo obufumbo buba bukyaliwo. Okunoba kw'omukyala abaami abamu nze sikima mukazi saala kummanyiira n'azimba yalowooza mbu olukyakoze kya ddiini era kya bugunjufu. Ekyo si kya ddiini era si kya bugunjufu. Ekyeddiini era nga kya bugunjufu olutegeera nti anobeddewa nti gindi gy'olaga ate mukulu kiki kimye mukazi wange angambye ali wano. Ekyo kiraga ddiini kiraga bugunjufu. Naye buli otagende baga nti wayi bulijjo omwana affe ali kuyoleki omusajja talinnyanga nako wano kitegeeza dde yamukoowa dda oba anaavaayo bataaveeyo gwegendayo banno bano bagenda nakuwolereza nti oyo Amina alimba omusajja ajja wano enkeera yatuula na wali oyo omusajja wa Amina enkeera yajja wano agana kimye mukazi we twatuulako awo famire yennyini yegenda okuba nga ekolereza nti yajja oyo n'agaana oyo kati omukyala okwewaggula n'agenda kitegeeza nti obufumbo buweddewo kasita tuba nga tuwuliziganya tuteekewo amateeka nti nnyabo nze sisembe ekyo kyagenda eyo okukola ku mawowano era nkubadde budde bwe buti ye nno bwe bagendeyo batama mangu wiiki zigenda okubeera 2 nga yejjuse kyamututte ekyo ala kuddaka nga eddungu limuyiseemu ate nze neewunya balekawo abasajja bagende bakole ate abali eri banoonya basajja kudda kufumbira bano abali wano ala kusulawo obufumba dduke mu Buwarabu abali eri batukwira amasimu nze ne waba alina kaluumu ako nga talina wadde 10 yakugumira akawunga gwe munfunire kyokka nga ate wano yalekawo abalina n'amaka balina ennyumba yaabwe gye basulamu
oyadduka nagera neyegatta eri. Naam. Alaikum salaam. Kasita otaddeko ekigambo looni, ebyo byonna ebiddako biba bifu. Byogedde ku musingo, naye ffe kasita oteekako ekigambo looni, oba kuliko omusingo oba tekuli, kino kiyita biri byonna, tetutunulayo. Ne bwoba ogenda givugira miliyoni 2 nga yandibadde ya 10 naye nga mulimu akagambo looni, kiba kimaze okufa. Iyo oli omusajja yaseetinga ekigambo looni nga tulina woonera riba. Kasita kijja mu kigambo looni, bazze bakweka riba bagikyusiza bati. Kati ate waliwo gye nnawulidde endala, bw'ogenda okukola sente miliyoni 1, bulijjo bagamba nti ogenda kukola miliyoni 1 ozza miliyoni 1.10. Kati bw'ogenda okukola miliyoni 1 basooka kuteekayo 10,000 noleka bakuwola. Amakulu riba yasooka eno. Bakawunzise bati. Awulidde? Era ozizeemu ekitundu. Ozizeemu n'10,000. Bazikyusa bati. Naam, ekibuuzo ekisembayo basebo. Alaikum salaam. naye nga yafatanye kubeera nga bazimba kifo kisanyukibwamu obutaala kati omwamagezi ki omusiraamu. Nawe buuza ekyo. Alaikum salaam. Namuganda wange omukyala yafumbirwa muganda waffe omusiraamu, naye alina obuzibu mu maka ge nga okusingira ddala buva ku maama ku saidi y'omwana. Omukyala bamuleetera omukozi ewaka. Nedda lekera yatandikidde ku muganda wange, agenda ku mukyala, agenze ku mukozi, agenze. Buuza kabuuzo kokka. Omukozi gwe baleeta, omukyala we yavaayo waka ate yasanga omwami ali ku mukozi. Maama n'amugamba oyo mukyala. Omwami okwagala omukozi kyoliko? Maama yamuleeta n'agamba nti oyo mukyala we nga tayagala wona mukyala. Olwedda ali mu maka. Maama yaleeta omukozi, era omukozi ate nga mukyala wa mwana. Babawoowa. Kakati oli kyabadde asoose okubuuza kintoloseeko. Kakati bassebo ne bannyabo mu kukola emirimu gyonna, oba buzimbi, abali mu transport, abali mu buli wamu wetukolera emirimu, mubamu haramu ne halal. Eva buli ogenda okulaga. Ffe tuli bayimamu ba mizikiti, naye ku muzikiti kuli haramu okwo kwolabo. Tuyinza nakikkiriza. Buli mulimu gwonna gy'ogenda okukolera wabayo haramu ne halal. Owa transport jangu otwala amatooke, jangu otwala embuzi, jangu otwala embizzi. Ansi eri egi bw'oba okola emirimu gyo gyonna haramu mwewale. Buli ajja nga haramu kola ki? Zindiima. Omusajja ajja ku muzikiti n'emmotoka ya black, glass zonna ziri tinted glass za black, n'akuba $50,000. N'akulamusa video zonna ziri ku simu yange, webale tusomesa naye mbadde nkwagalamu. Kutuuka mu mmotoka n'agamba njagala ompowe n'oyo omukyala. Kyokka omukyala alina olubuto. Onjagala ompowe kati n'omukyala ono amaze okukuzizika $20,000. Naye agezo zizo kasukaaliko. Kiba kitegeeza nti nze ziri sente zange ze nkuwadde, guno gwe mulimu gwe njagala onkolere. Kati watu ogukole mpa kiki? Naye nga bumanyi ekiwali mu kyaffe $50,000 gajja mu nsawo gazzeeyo nga ne budget zatandise dda ku mutwe kati. Kati kyembadde nkulaga kiri wano nti emirimu gyonna gye tukola mubamu haramu ne kiki? Wonna w'obeera ositeginze tusaba Allah tunyweze, era omugambirawo nti munnange akasente kano kaakano
kubanga nze okuwa n'oyo benneetaaga bingi talina kubona lubuto taata waalo abamugaba famire kwata sente zo naye okuzijjayo mu nsawo zimudde nawulira osigalawo nyini ngamuka esimbudde nga bemasagange ekongole siba naye nga bwekityo bwe kiri emirimu gyonna buli omu waali alumbibwa ebigezo oba oyagala oba toyagala olinaga nti nze ndi muzimbi mulungi professional niba mpadde kyaki okuyambako esinzizo ly'abalimu bagenda okugatisa ku Allah bampadde okuzimba ekifo kugenda kubako ne siteegi abaana abawala bebayimirira nga bambadde bute kunya basanyusa abagenyi mirimu bwe gityo bwe gitambula halal haram tusaba Allah tunyweze eva tusigale nga ku halal nti nze ndi musajja musiraamu sikukola tujja kuwa sente ono bbiya muteeke muli mumankani ku cupa z'amazzi kyanzi sitwalabiri haram oliya nga nvuze mu motoka amafuta gange ntuuse eno gye bantutte ng'ebiriyo byonna biri haramu kati amafuta sina na mafuta gankumyewo Kampala tuweewole kyogeza n'obisa ku motoka yo kyomusajja ono alina okumpa amafuta yalina okuntikka bino naye biri haramu weewole toteeka ebintu Allah byatayagala Allah oli mugamba nti nze koolwa amafuta nali sigalina naye neewola ajja zikuddiza okusinga okuteeka oleetere abantu omwenge batamiire oba obayambyeko okubatamiiza sanyusiza ekitundu kyonna okiyiridde entabaaza bakadde naye Allah n'asaasira bwe namubuuza nti yagakozza mmeka n'agambuulira nalinako akasente kange ku simu okwo nenyaka nti ase omuddu wa Allah ono biidhinihi tabaaraka wa taala nenkamuweereza naye ate oluvannyuma Allah n'atuddizamu ffenna sente teweeta na dakika ziwera 40 nifuna akasimu akaveeyo bannaffe abayizi baffe bali mu Bungereza eyo nina ono kalizikiko bujja nkunoonya esimu nga togikwata kati okusinga okukwata mu haramu noonyiza Allah n'ogondera shayitaani وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته